agabate amulonje kumide ku director Van Crash nomnaye kama ozimanyi ngidoko nga mnanga ate ntusako amawulire agakabi trending news ate entertainment news okubanga mnange bisokela wano tuba tukwa buli kimwe ekiba kigenda maso training ngo kyobomanya ekiba kigude mu entertainment news yonna eyaba celeb yenna abatukiddwako ekintu tuba tuli nnyo kubanga mnaye tukola ki tugakutusako last time naliwone tukutusa ku mawulire ga Rema namakula intro shower ne tubyogerako kakatono naye ate esawo eno wendi nnyo okubanga ate twogera ku Queen Mama Queen Sheebah oba muyite swag mama munange asobodde okubanga ate aweza emyaka 3 weddu oba matuufu simanyi mbo aweza emyaka 3 olwaleero neno akoze mna emyaka togera omuntu oba tonnamuzaala bamba wakana wana simanyako nyana biki ye Juliana abali mwana Sheebah ye muto ku Juliana namwe mbeeremu abantu anyway Sheebah nze kisuubira ekintu ekyo asobodde okubanga kikwasaganya bulungi nyera baby sorry birthday badde y'amaanyi lwadde tasobodde tulagako naye postinzeeko ku machanga alaga ebifaananyi bye ng'ali kubulirye busanze mu kisenge kakeke akatonotono baluni ebitali bya bulijjo ng'alaga ali mu hype munange eyo olunaku lw'ekyamaanyi nnyo okubanga ate birthday olunaku lwe bakuzaala nasobola okubanga ate okikuza bulungi kubanga kirina engeri gye kikuwaamu oisogera kati emyaka ng'egyo akuze n'oba owezezza mmeka n'oba waliwo abagamba nti nze banzaala simanyi lunaku lwe banzaala mamange yafa bikiwe waayo olunaku mwezi oba myezi egyo gyonna tosabulamu lunaku ogambe nze banzaalawo lito n'oba tolumanyi naye nga munange olunaku lwa birthday luba lunaku lw'amaanyi nnyo kyoba omanya mu bulamu obwo kubanga lwe lunaku lwoba watondebwa ku nsi okujja anyway ebintu bingi nnyo naye Sheebah katumulekaawo naye ensonga y'emu eya Sheebah yavuddeyoko ku interview n'agamba mbu nno agenda kwanjula omwami we gwe tutasobodde kumanyamanya bulungi naye 21 ajja n'omusajja emikola gya Rema gituuba ate nga wamundowooza ne swag mama yalabye nga ensonga eyalina ogikwasaganya bulungi ey'omusajja abantu boogera biki abo basileyo abayimbi basula bakaaba temukimanyi talina musajja biki naye yavuddeyo n'agamba nti ye 21 agenda kuba kikwasaganya bulungi nayanjula omusajja we mu bakadde be naye omwaka nga munene golooza yeetegekedde kikane basijja kubigendako nnyo naye teweerabira nti channel director Van Crash we tuli nnyo kubanga munange tukisoosako entertainment news ate era ku nsonga y'emu eya Ghetto Kids ejjo mwakirabye twabulwa tusizaako abaana abo tebalimba musobole okubanga munange ate muwuliriza ensonga zaabwe vaayo oyogere kino na kino toyogera bisamwasamwa mbu yayagala sente muyaye biki no omusajja yabadde serious twasobodde okubanga tubakutuusaako ejjo yannyonnyodde kuva kyali paka wekiri ate era ne Patricia n'avaayo n'akikakasa bulungi omwana ng'ali mu nnaku okitegeera kati gwaliyo n'okomentinga kino na kino kiri no tebikola naye nga mwenna abanasobola okubanga ate mubakwatirako mubayamba musobole okubanga ate ekyo ekintu mukikwasaganya bulungi mubenga abaana baveewo ennyumba bagitwala okitegeera omusajja annyonnyodde ensonga naye nga munaye tubagaliza bisima byokka ate katubasabire babe ng'ekintu bakikola ki bakikwasaganyiza ddala entertainment news ensonga yemu naye si bingi nnyo tuyina omwana wa bebekulu naye akuziza amazaalibwa ge Sari Ozil naye akuziza the same day olwa Sheebah naye yeyo sijjalangaga nnyo katusuubire tubagaliza amazaalibwa amalungi anyway director Van Crash channel bwe nnyo okubanga ate tukikwasaganya butereevu kama Ozil wendi nnyo nsigadde yenze nja kubanga batuusaako everyday buli gatuukawo amawulire ago tawalabira tuyina broken heart emitima egimenyese eyo yo program era nayo yakulagibwa wano ku channel director Van Crash broken heart emitima egimenyese tula okalire olowooze otunuulire ogambe kama ozo omukwano nali ngubaddemuuko era gwayagala okubanga ate ogiririra tula okalire ogambe kino na kino emikwano abantu bamenyeka emitima so ekyo kyokka twagala tumanyi waliyo abamenyeka emitima ate waliyo